Sebyuma saba okendezeeko ko ku musaakaani ogwo nange abatakaana abatakansi mbaweerere ku bigambo omwetimba bujumbi byaweerera omutanse ku bukukumbo kubanga bagamba tokebereza agudde bwagolokoka akubuulira bakira nange mbataddeeko abiri oba oli awo oligateeka ku basengezi naye ng'ebigambo emmeme yange erw'ejjemba ebyo ebitolontokera ekkuzimu bunyomero obw'ebiseguusi wamma n'empoleesa n'eŋŋambuwa leka kufuuka kyesirikidde nga muzigo mu ttimba abantu babuuzeeko bakubire ku y'abajjajjaffe engabo nange kwe kuweereza eyannawannana babuuzeeko bazzukulu bannambi nti mutya nno yonna gye muwangaalira muli bulungi ssebo mwekinya mweboolya eyo no ensengero nabulamu nange ndi sengule wa Radio Simba omwaka 2022 nze Musisi Bosa Geoffrey Munawusiro abasinga bampita Munawusiro abasinga bampita Omulasangeye ate abamu bampita Sengule 2022 naye nga ndi mwana wa ndiga neddira ndiga akabbira ompologoma era omubala gwaffe guvuga nti nabbosa mpawali muliisa ndiga ekyana ky'endiga kiwoma kikyali kito wajjangala takyala wajjangala musajja mukulu agulangabo ndi musomesa era nsomesa lulimi Luganda ebyafaayo bya Buganda obuwangwa n'ennono era nsanyuse nnyo Muganda waffe mu lulimi omulangira Sebuliba muzzukulu wa Namwami Buwama bwe yatukubidde n'agamba bannange mulina okubaawo mwe baganda bange mu lulimi muteekeddwa okubaawo naffe tetwazze mu kutootatoota wadde okusaamu akantu twagiddewo kubanga ensonga etukwatako nsonga ya buwangwa kite ya nnono eyo gye tutayinza kwesulubappa nga nasswe bwe yeesulubappa engalabi n'olwekyo neebaza nnyo jjajjaffe abadde wano ng'atuweerera ebigambo tweyanziza nnyo jjajja tweyanzeege mu butuufu bagamba akuweera ekigambo akira akuweera envuma ebigambo bino bikakasa nti byababuulidde biteredde kitebe sinakindi nga bikutte busanafu mu biseguusi by'emmeme zammwe mu abazzukulu okulekerera obujjajja ekyo kituleetedde okufuna emiteeru gyonna n'ebizibu byonna kubanga bajjajja baagira olugero ne bagamba nti obujjajja bwandekerera ti nga tewanoga kyogero ate omuzzukulu tava ku mugongo gwa jjajjawe n'agwa jjajja mufuna enkoko segwanga gendayo omulabe mulambule togenda ngaloza engalo ensa ziwoomera nnyinizo tegeti oba kimembe embuzi genda n'eyo jjajja olwo nno naye okukwatako obukwasi mu ngalo ojja kubanga wamma oyodde buyoozi mukisa ojja kuba oyodde mukisa kale nno ndi muwandiisi era nga ebimu ku bitabo bye nawandiika mwe muli ekitabo kino ekiyitibwa enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu kuziba kirimu engero zaffe era kirimu n'enjogera olulimi Oluganda lugagga era nga wagudde ku muntu ng'olulimi ddala yalukaza ajja kulwogera ate obule naye nga lwaki obula kwe muzzukulu wa Nnambi mu lulimi olulwo fuba nnyo nga bw'osobola weefeeko oluyige n'abaana bagulire ebitabo ekitabo nga kino kigule kiteeke ewaka omwana asome oba abaana basome enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu kuziba kuliko ekifaananyi eky'ekyoto nazzikuno nga bajjajjaffe abaana babayigiriza ku byoto si we kiri jjajja nga bakuma ebyoto ne bateekamu emiti omuwabula akasaana n'emiti emirala omuzanvuma ne batuula ne batandika okugera engero ensonge n'okufuma nti olwatuka nti abooluganda ng'otulabira edde nnyo nga wabaawo ezo nfumo nati tulina engero ze tuyita ensonge olugero lusonge osoggola lusoggole bakuyita kusoggola oli n'agera olugero n'agamba nti abasajja mivule giwaatula ne gigumiza tweyanziza nnyo jjajja alumaze wano giwaatula ne gigumiza amakulu ag'omunda okugakuba nti soggola kugamba nti soggola olugero olwo aba takugamba kukwata olukumbi ogenda osoggole mu kikata kya lumonde aba kugamba nti mugireyo amakulu ag'ebuziba nti kungulu kuno omuvulo buli omu agumanyi gubeera muti naye omuti guno ekyenjawulo kye gulina mu biro ebyekyeya tegwekuumirako bikoola tegwekuumirako biki gusuula byonna ne bikunguluka ne bisigala nga bwe guli era omuti ogwo ogusudde ebikoola ne bigwako tuguyita etteketwe kati ate ekyo kiri mu kino ekinene waliwo ekinene ekyabadde kati ate
ebyo ebigambo ebigumu biri muno omuti gwonna bwe gugwako ebikola byagwo abaganda baguyita batya etteketwe. Omuti ogwo guli mu kino kye bakiyita olulasangeye. Olulasangeye Luganda Dictionary kinnyonnyola ebigambo ebizibu, kubanga ekyamazima omuntu agenda kwogera ekigambo osigale ng'oli mu gwebusami. Guli gwe bagamba nemagaza omugga gweri mu busiro ewa ab'emmamba ndowooza mugumanyi omugga ogwo. Kati bw'ona ogula ebitabo bino ojja kusobola okumanya era ojja kuvumbula obukusike obuli mu lulimi lwaffe n'engeri gye lunyumamu. Kubanga zigenda n'engamba nti anaalaba enkuba asooka bbendano kyokka yeegayo omunya taleka awombayo naye wagala ennono jjukiza nannono n'olulasanga nasawuseemu eggono nze owoolulasanga enziizeemu akaayo ng'oluganda mwinsi olutaliiko kkomo. Sekono tawanyisibwa nfe ekkabyo olwaba engono okumu abatulaze enkano guno omwana ogw'abantu gwavaako entalo awakula ntalo yatokeza muli akasasa yamanya avudde ayagala kugwenfuga gwafuuka ndi balwanya towakana kulya ennusu bwe yali eyo lubanja yasasula bwe yakuta bwe yatuula mu ntebe n'atuula ekikijjamu naye musajja mukulu kiwe kyano bakikutongolulu bannange etakuta obuganda nga bulabye. Abaganda muli banamu abakuno luno lunaku lwa kusooka olabera sisiriswa nakirala ku ttaka ayagala kusengula nga naye enkukuku ebuuka etyensozi ye ate entayinduka ebuuka etyensuku wamase wonna olabye nabo ennaku bayinza bunyuluzi tuli mu kukonziba. Kati ebigambo byonna nga bwoba biwulidde binyuma naye nga bebanakubuuza nti wange ate bbendano kitegeeza ki nga tujja kusobola kukinnyonnyola okujjako ng'osobodde okugula kubitawo byo n'ogamba nti olulimi lwaffe ate ekikyo kyekikyebbibiri kutika ekinywa ky'enkulu ng'embwa gye wagenze naye eri wali esitamye kutunuulira. Kale nno obuyambi tebubamu bwomu enkuyege zisuza ebitulume. Ffe muyambe ffe abataatira era abawembera olulimi okufaananako abawembera omutuba mutuwanirire nga muwagira emirimu gye tukola. Kati kiri kyembalaze olulasangeyo weekiri nga kino ekyengero weekiri kati waliwo ne kino kinnyonnyola ebigambo nga bwe tulabye kalabalaba omukolo olayogedde ku kigambo ya generator ebigambo by'oluzungu. Abaana baffe tetwagala boogere ebigambo nga batabula mu Luganda. Kati ebigambo ebimu ebigonzebwamu ebikyusibwa mu lulimi olwaffe olw'abazzukulu ba Nnambi kubanga bajjajjaffe baawanga ebintu amannya oba okitegeera bulungi nga bw'onoogamba nti oli naayogera nti watermelon bagiyita batya mu Luganda? Ensujju egifaanana mwana wattu naye watermelon abaganda bo bagiyitira namazzi basinzira ku mazzi agagirimu. Omanyi watermelon eyo kimu ku bibala abazungu bye baleeta wano naye ate ebibala ebyo watermelon tegenda ku buko. Bino twasigala kubyogera ku mikolo nga gino kubanga wogenda eri ewala baga nti temutusomesa ebyaffe ebyannono ebyobwebange tubyogerera ku mikolo nga gino kubanga awo olulimi luba mu mbuga yaalwo nga lwetaayanga ejjolongo mu muyenje tewali alukuba ku nsolobotto. Kale nno watermelon tegenda ku buko, ekikanyo tekigenda ku buko, amenvu tegagenda ku buko, entula tezigenda ku buko, ebikajjo webale nnyo ensujju ebikajjo bogoya nenakati bamutwala nno mu nsobi mwana wattu bano aboogeza b'ennaku zino olumu ne bakola katemba waabwe nakati mukwase awo ekisangana kyanakati omugambe bunakati ero neegaana ensobi eyo naye nga mukulu kyewalabye wali akyogeddeko bulungi nnyo bogoya naye tagenda ku buko. Ebintu bingi nnyo nyo tagenda ku buko. Kati kino kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko kinnyonnyola bisoko n'amakulu gaabyo. W'obanga oyagala okuyiga ebisoko by'olulimi Oluganda oba ofuna kino era nakyo nze nakiwandiika era kansembyeyo kino kiyitibwa bassekabaka b'ensi muwawa. Buganda nga tenafuuka Buganda yali eyitibwa muwawa ng'abantu abagiwanga era bayitibwa abawawa abaggala oba abalasange. Erina bassekabaka emabega eri abasooka okukulembera mu luse olwattonda. Kati abo bonna bawandiikiddwako n'ebyafaayo byabwe mu kitabo kino. Kale tuwandiika ebitabo bino nga twagala tutakabanira ennono twagala abantu bigere abaana abetusadde oba abazaalibwa ku mulembe guno bayige ebyabwe kubanga bibakwatako obutereevu. Njogedde bingi nnyo ate ebigambo maluma tigaggwa mu kamwa obyeresa bweresa nga embwa bwe yaleka enseko
ate posi nga bwendi wano muganda wange ono Kyewalabye bwe mutunudeko neŋŋamba nti ndi mu bakobe kambaweko okukyafaayo wano ekya Kyewalabye ow'ekkobe. Kyewalabye ow'ekkobe ye yawangula essaza ery'ebuweekula ku Bunyoro n'aligatta ku Buganda. Gwali mulembe gwa Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje. Kyewalabye oyo ow'ekkobe muzira nnyo era ab'ekkobe muli bazira. Olw'okuba nti Kyewalabye engalo ze zibadde zisaanyeewo abo ab'ekkobe muli bazira. Essaza ly'ebuweekula teryali lya Buganda, lyali lya Bunyoro. Buganda amasaza gaayo yagafuna lwa kuwangula na kuyiwa musaayi. Era Abanyoro be baagambanga nti bannange muweekule ku baana bayonke, anti ono Omuganda Kyewalabye atuli bubi. Era essaza kwe kulituuma buweekula. Kati bano abajja bateekawo ebyabwe nga babitondatonda bagenda babiwoomyawoomya bagamba Buganda essaza yaweekula liweekule. Bakazi abanakazadde be bagamba nti muweekule ku baana bayonke okuva obwedda omusajja Omuganda Kyewalabye atuli bubi ng'akegeza ennyago. Babatabaala Abanyoro nabo baati kati essaza balituuma buweekula. Era Kyewalabye n'asooka okukuba embuga ye ku mutala Kabyuma eyo mu buweekula ku lusozi Mubende. Eyo Kabyuma era kyobalaba enjuba kati ng'eno kwetandika okugoloba tugamba nti egenze ew'omutaka Kyewalabye. Kabyuma enjuba egenze ekiridde ewa Kyewalabye omutaka ow'ekkobe Kabyuma. Kale bannange kyekyafaayo kya Kyewalabye tumwebaza nnyo ye yatuwangulira essaza lino obuweekula ate yali wa kkobe. Kale n'ab'ekkobe kambalekemu ekkobe eyo nange kyekyokuyiga kyembawaddeyo olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ate oba weetaaga ebitabo 078 599 ebangambye ngisome mpolampola 078 eri 078 599 343 kanjiddemu 078 599 343 yeeyo eri ne ku WhatsApp. YouTube nayo tusomesezaayo oteekamu nti Olulasangeye oba Munnabusiro n'Olulasangeye. TikTok nayo tusomesezaayo abantu oteekamu Ssembule 2022. Ku Facebook nako tusomesezaako abantu oteekamu Olulasangeye. Ku NTV mutera okundaba nga tusomesa abantu ennono z'ebintu ebitali bimu. NTV mubadde munakuwadde ebadde yavaako naye yakomyewo. Twakomyewo so ku NTV buli lwa Sande akanyomero kuno kwe kwaffe nako mukabeereko. Dembe FM nako nsomesezaako. Ku Dembe FM mbeerako buli lunaku lwa kusatu. Buli lunaku lwakuna ssaawa ziba 2 okutuuka 3. Olwokuna ssaawa 2 okutuuka 3 ez'ekiro. Kale bannange ebirungi bire kwasingiisa yaleka omuwemba kambeerekereze ng'embwa bwe yaleka enseko. Ate mbenenye omusota gwenenya bwoya. Mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amina. Naye tweyanzisa nnyo omukolo tugufundikidde mu butongole nga Ssembule bw'abategeezezza. Mwebale.